Abalabirira n'okulwanirira eddembe ly'ebisolo aba Uganda Society for the Protection and Care of Animals balaze obwennyamivu ku lw'engeri poliisi gyeyisizaamu obubizi obuto obusuuliddwa ku paalamenti enkya ya leero. Obubizi buno busambiddwa abasajja ba poliisi era nga n'obumu bufiiriddewo. Okusinziira ku Alex Ocheng omukungu mu kitongole kino ekirwanirira eddembe ly'ebisolo, okusamba ebisolo, okubisiiga langi n'okubiteeka mu bifo mwe bitalina kubeera nga bwe kikoleddwa amakya ga leero, bino byonna bityoboola eddembe ly'ebisolo era nga bimenya mateeka, wabula nga amateeka agaliwo si makakali kimala kuvunaana bantu baba bazzizza musango guno. Today in the morning for our beloved animals, innocent animals, is not right. This come because of our law. Our law is not strong enough. No punishment is there, just to pay some penalty, then you go. Ayongeddeko nti bonge ekitongole baludde nga bawandiikira gavumenti ekola ennongoosereza mu mateeka gano wabula nga mpawo kikoleddwawo kyokka nga kisaanidde amateeka gano galongoosebwe ku lw'obulungi bw'eddembe ly'ebisolo. I will urge government, if we can see what we can do in the law, then to see if our people can stop doing cruelty for animals. Okuyisa bubi ebisolo mu mateeka kibi nnyo, era n'abo abeetika ebisolo ku mmotoka, abeetika ente nga bazisibye bubi nnyo, tujja kubakwatamu, tujja kuleeta amateeka agabasiba agabagaana okuyisa bubi ensolo zaffe. Ekitongole kino kikuŋŋaanya n'okulabirira ebisolo ng'embwa ne kkapa ebiba bitaayaaya ku makubo nga kw'otadde n'okutalaaga mu byalo nga bajjanjaba ebisolo ebitawaanyizibwa endwadde ezitali zimu. Okufaananako n'abantu, ebisolo nabyo birina eddembe lyabyo era nga teriteekeddwa kutyobolebwa, wabula ng'ekirina okukolebwa kwe kuteekawo amateeka amakakali ku bantu abo ababa batyobodde eddembe ly'ebisolo bino. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalingiriro. This is Kingdom TV.